Weewaawo ntendeza Kristo era neebaza Mukama Katonda atusobozesezza okuba nga n'olunaku olwaleero tukyasuubira ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Amaanyi nga bulijjo Mazima Kenneth ng'era nze akulamusaako era akubuuzaako gwena muganda wange ne mwannyinaze akyatwalira ddala eddaala okubeera nga weekuumira mu byawandiikibwa. Tukyeyongerayo nno n'olunaku olwaleero okuba nga twekkaanyiza ddala ensonga eziri mu njiri eya Yokaana essuula ya 3 kaakati gye tugenda okuba nga tutunuulira wansi w'omutwe gwe tuyita Yesu ateeka essira ku kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Yesu ateeka essira ku kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Twalaba omulundi ogwasembayo nti Mukama waffe Yesu Kristo yalina okuyaayaana okwalya emmeeme ye nga yali alwanirira ekitiibwa ekya kitaawe wamu ate era n'ensonga ey'obulokozi bwaffe, era bye yasanga nga byali bya muzizo mu weema oba mu yeekaalu n'agendera ddala maaso n'okuba nga tabiganyizza kuba nga bikyakolebwamu. Era twalaba engeri gye yagendera ddala maaso n'okuba nga atuukiriza Yafeesi, ey'abakabona, Yafeesi ey'abakabaka, Yafeesi ey'abannabbi. Ensonga lwaki yagenda mu maaso n'okuwa obunnabbi obukwata ku kufa kwe n'okuzuukira kwe. Era twamaliza nga tulaba nti ye yennyini yali yeekaalu eyo gye yali yagendera ddala mu maaso n'okusuubiza. Tuli abantu baagendanga mu yeekaalu okubeera nga basensikana Katonda, naye ku mulundi guno tusensikana Kristo Yesu okuba nga tunasensikana Mukama Katonda kubanga ye ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Teri agenda eri Kitaawe wabula okuggyako ng'ayise mu ye. So olunaku olwaleero tujja kuba tutunuulira ennyiriri 10 ezisookera ddala era nga twagala okuba nga tusimbira ddala amakanda ku lwaki kikulu nnyo okubeera nga omuntu azaalibwa omulundi ogwokubiri era biki ebirina okuba nga bisooka okugobererwa omuntu bw'aba nga anaalaba obwakabaka bwa Katonda. Era ffenna nga bwe tutegeerera ddala bulungi nti twazuula nti Mukama waffe Yesu Kristo alina okumanya kwa buli muntu yenna era teyeetaaga muntu yenna munnyonnyola ku nsonga ezikwata ku bantu. Era tujja kulaba nga ensonga ez'enjawulo mu byawandiikibwa zitulagira ddala nti amanyi ekikula kya buli muntu yenna oba buli muntu yenna aliwa bwe tuba nga twogedde ku nsonga ey'ebyo eby'omwoyo. Mu ssuula ey'okusatu tulaba ng'ayogera ne Nikodemu ku nsonga ey'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Mu ssuula ey'okuna yali amanyi buli kantu konna akaali kakwata ku mukyala Omusamaliya. Mu ssuula ey'okutaano tulaba nga yasobola okuba nga ategeerera ddala omusajja eyali amaze emyaka 38 ng'alindirira malayika okufuukuula oba osiikuula amazzi olwo naye yebbikemu awonyezebwe. Mu ssuula ey'omukaaga yamanya nti baali baagala mufuula kabaka ne batafaayo nnyo ku njigiriza ye ne badoonya okuba nga bafuna ebyokulya. Mu y'omunaana yategeerera ddala ki abantu kye basingira ddala okwetaaga n'agamba nti ekiseera kyali kigenda kujja ng'amaze okugulumizibwa omwoyo okuba nga afukibwa ku buli muntu yenna. Mu ssuula ey'omunaana tulabira ddala nti yali amanyi ebyama byonna eby'omukyala agambibwa nti yakwatibwa mu bwenzi. Mu y'omwenda tulaba nti yali alina okumanya okw'omusajja eyali yazaalibwa mu mbeera nga ayina obuzibe obw'amaaso n'ensonga endala nnyingi nnyo nnyini ddala. So omutwe gwe tugenda okuba nga tutunuulira, omu ku babuulizi ab'ekyasa eky'1800 ayitibwa Jesse Ryle yayogera n'agamba nti abantu basobola okuba nga balina obutamanya ku nsonga ez'enzikiriza
nnyingi nnyo era ne basigala nga bajja kulokolebwa. Naye yayogera n'agamba naye singa omuntu yeekuumira mu butamanya ku nsonga eyogerwako wano mu ssuula ey'okusatu, omuntu oyo kizibu nnyo okugamba nti taazikirire. So tulina okuba nga ensonga ezituli mu maaso tulabira ddala obukulu obwazo. Essuula ey'okusatu etandika egamba nti awo waaliwo omuntu ow'omu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemu, omwami Omuyudaaya. Ebyo nno Bayibuli ebitulaga otuyamba okutegeera omuntu ono y'ani. Etugambye nti ye Nikodimo. Erinnya Nikodimo litegeeza oyo ataliiko musango. Era Bayibuli emwetulaze nti omusajja ono yali Mufalisaayo, kitegeeza nti y'omu ku abo abaali mu nzikiriza ey'okukuuma buli kiragiro nga Bayibuli bw'enywereza ddala mu Luka 18 ne Matayo 23. Era ekirala Bayibuli kyetugambye nti yali mukulembeze mu Bayudaaya, ekitegeeza nti yali kitundu ku kakiiko akaabo abaali bakulira ebyeddiini mu Yerusaalemi. Ekirala ebyefaayo bitulaga nti yali musajja mugagga era yali afaayo nnyo eri obutukuvu. Ebyo bikulu byategeera. Ate era n'ekirala tusobola otegeera nti newankubadde Matayo 23 etulaga nti Abafalisaayo abasinga baali bannanfuusi, kitusobola otegeera nti si bonna baali bannanfuusi, kubanga tulaba omusajja ono nga agezaako okwagala okutegeera ebyo ebikwata ennyo ku Mukama waffe Yesu Kristo. Olwokubiri, oyo n'ajja gy'ali ekiro n'amugamba nti Labbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza kukola obubonero buno bw'okola ggwe, wabula nga Katonda nga ali naye. Bikulu nnyo bino byakutegeera nti ekyawandiikibwa kituyambako ate era okuba nga tutegeerera ddala ensonga enkulu. Tumanyidde ddala nti mu njiri eno eya Yokaana alina ebintu by'agezaako okuggusa otuyambira ddala okutegeera nti Kristo weewaawo ye mwana wa Katonda owa nnamaddala, era okuyita mu kubanga tumukkiriza tusobola okubeera n'obulamu obutaggwaawo. So tulaba nti Bayibuli etulaga omusajja n'ajja gy'ali mu kiro. Bw'osoma mu njiri eya Yokaana, ekiro kikiikirira ebintu bino wammanga. Ekimu ku byo Bayibuli etulaga nti mu Yokaana 9:4 tewaliwo mulimo gwonna gukolebwa mu kiro. Ekyokubiri, mu Yokaana 13:3 mu kiro Yuda yayabulira Yesu n'abayigirizwa be n'agenda ali amulyemu olukwe. Ekyokusatu, Bayibuli etulaga mu Yokaana 21:3 nti mu kiro abayigirizwa tebaasobola kukwata byennyanja. So ekiro tekikiikirira kantu konna kalungi mu njiri eno eya Yokaana. Naye ekyo nga kiryanga bwe kiri, tutegeerere ddala nti Bayibuli etulaga ajja mu kiro. Ekyenjo kye tusobola okugamba nti newankubadde yajja mu kiro okusinsikana ekitangaala ekya nnamaddala nga si kirala ye Mukama waffe Yesu Kristo. So bw'ajja mu kiro tusobola okirowoozaako ku nsonga egamba nti yalina okutya okwa banne be okumutegeera. Waba osoma Yokaana 12:42 etulaga nti oyo yenna eyali asaze eddiiro n'ateeka obwesige bwe mu Kristo Yesu, kyali kisobokera ddala omuntu oyo okubeera nga agobebwa wabweru wa yeekaalu, n'abeera nga abo abaali ababe oba byamanya nga ababe bamweyawulako. So eyo eyinza okuba nga y'emu ku nsonga lwaki Nikodimo ayingira mu kiro, ate endowooza endala ey'okulowooza nti emisana bonna bwe kikwata ku buweereza bwa Kristo yali mu masekkati g'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Nikodimo ateekwa okuba nga yalowooza akaseera ak'ekiro lw'ayinza ddala okufuna akadde
akalungi ennyo okubanga abuuza ebibuuzo bye n'okutegeera ddala omuntu ono y'ani era y'ensonga lwaki ajja mu kiro. Era Bayibuli tugamba n'amuyita nti labbi, ekitegeeza nti yayogera gy'ali oba yeeyanjula gy'ali mu ngeri ey'okumuwa ekitiibwa, kubanga okuyita omuntu labbi, musomesa, kitegeeza nti omussizaamu ekitiibwa. Ekyaki agamba nti tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda. Enjogera eyo eyatumanyi ekiikira endowooza ey'okugamba nti ateekwa okuba nga newankubadde ye yekka ye yajja mu kiro naye waliwo abala bangi abalina endowooza y'emu eyo actually Nikodemo gye yalina ku Mukama waffe Yesu Kristo. So ayogerera n'abalala abali eyo be yali amanyi oba bwe beegeyaŋŋana ku nsonga ey'omuntu ono. Ekirala nti oli musomesa eyava eri Katonda. Ensonga eyo eyava eri Katonda esobola okutegeeza omuntu ow'enkizo eyatumibwa nga ki? Nabbi, kubanga ekyo kitegeeza nga addako ng'agamba nti kubanga tewali ayinza kukola ebyo by'okola okuggyako Katonda nga ali wamu naye. Kati tujjukire mu ssuula eri gye twalaba ey'okubiri twakizuula bulungi nnyo nnyini ddala nti akabonero akaali akakulu ke kaali ak'obunabbi bwa Mukama waffe Yesu Kristo akaali kakwata ku kufa kwe n'okuzuukira. Naye Bayibuli y'emu yenyweza mu Yokaana essuula ey'abiri olwa 3 paka 31 nti Yesu yakola ebyamagero bingi nnyo nnyo nnyini ddala mu maaso ag'abayigirizwa be, naye si byonna nti byakola ki? Byawandiikibwa. Ebimu ku bino ebyawandiikibwa biwandiikiddwa ku lwaffe tulyoke tukkirize nti ali ki ekyo kyali yeeyogerako. So tusobola okugamba nti bingi Nikodemo byali alabye gwa Mukama waffe Yesu Kristo akola. Ate nga bwe tunywezezza ne mu masomo amalala nti obubonero buno obwa Mukama waffe Yesu Kristo ekigendererwa kyabwo ekikulu kyali kyakubanga bumusongako okutuukiriza enjogera ey'ogamba nti yali Masiya, nti yali Masiya, nti yali Masiya. Kubanga ng'era bwe tusomeseza ne mu masomo amalala, bassebo ne bannyabo, Katonda tamala gakkiriza bubonero n'ebyamagero okukolebwa owatali kigendererwa, nti obubonero n'ebyamagero ebyakolebwa mu Bayibuli byalina ekigendererwa kyabyo era ebyamala otuukiza ekigendererwa kyabyo ne bigenda mu maaso n'okuba nkola ki? Buggyibwawo. So nga Yesu bw'alina okubeera n'obubonero obumusongako nti ye Masiya, ensonga lwaki ekitabo eky'Ebikola by'Abatume kitwaga nti n'abatume be balina okubeera n'obubonero n'ebyamagero ebyalina okuba nga bibasongako nga abo bennyini byali alonze okuba nga bateekawo omusingi ogw'ekkanisa. Lunaku olwaleero bintu bya kwesudya, bintu bya kwerimba, bintu bya kwewayiriza ng'abantu abasinga bagamba bakola obubonero naye nga tebalina kabonero konna ke bakola, kubanga okola otya oba oweebwa otya amaanyi agakola obubonero n'ebyamagero nga ggwe kennyini ebyo ebiri mu byawandiikwa tosobola binnyonnyola n'obiggusiza ddala bulungi. Katonda tasobola kubeera nga akuwa ennyama ng'ate amatoobuta tosobola kubeera ng'okola ki? Oganyweza oba nga osobola okugamira oba ng'osobola okubeera ng'okola ki? Ogafunamu omugaso gwago. So ekyo kikulu nnyo era ensonga lwaki Peetero bwe yali ayogera byayogera mu Bikola by'Abatume mu ssuula ey'okubiri olwa 22 agamba nti ekyali kiragira ddala nti ono yali mwana wa Katonda, obubonero n'ebyamagero bye yakola mu masekkati ag'Abayudaaya. So wano tulaba nti okwatula kuno okwa Nikodemo okugamba nti tumanyi oli muyigiriza eyava eri Katonda kubanga tewali ayinza kukola bubonero bw'okola ggwe wabula nga Katonda ali naye. Okwo kwali kwatula okw'okuba nti yali akkiriza nti ono omuntu tiyali waki? Wa bulijjo. Era enjogera ya Nikodemo yatuyamba otegeera nti obubonero tekyali kintu kya bulijjo ng'abantu abagamba nti buli lukuŋŋaana kino ne kino ky'olina osuubira. Olwokusatu Bayibuli enyweza n'egamba Yesu n'amuddamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti
omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Weewaawo Yesu addamu omusajja ono mulaga obubonero obulabye buyina kye busongako si kirala. Buyina kye busongako si kirala. Kye busongako kye kino wammanga. Nzize okulembera abantu okubalaga butya bwe bayinza okulaba obwakabaka bwa Katonda. Ensonga eyo nkulu nnyo nnyini ddala nti agijja ku bubonero n'ateeka essira ku nsonga ey'okubeera ng'omuntu azaalibwa omulundi ogwokubiri. Nti engeri gy'aleeta essira erikwata ku kuzaalibwa omulundi ogwokubiri atandika n'enkola ey'Ekiyudaaya ey'okuddiŋŋana ekigambo kye kimu okulaga obukulu obw'ensonga. Ddala nga Pawulo bwe yagamba, mbalayirira era mbagamba nti kaabenze oba omuntu yenna oba malayika yonna bw'erijja n'ebasomesa ebintu birala ebikontana n'ebyo tubagambye akolimirwa. Era nkiddamu nga bwe batyo Abayudaaya bwe baanywezanga ensonga nga bagiddiŋŋana omulundi ogwokubiri. So Kristo okumanya kwe yalina eri abantu bonna yakimanya bumanya nti Nikodimo newankubadde yali omwami Omuyudaaya eyali Omufalisaayo eyali omusomesa mu Isirayiri nga 3:10 bwesomesa mu Yokaana, yamanyira ddala Mukama waffe Yesu Kristo nti ono omusajja waliwo ekintu kyakola kyali talina. Waliwo ekintu kyali talina. Era bo bonna baatusindikako okubanga tubabuulira enjiri. Amanyi we bali era amanyi ki kye beetaaga bagaanaŋŋaane enjiri. Naye nga Mukama waffe Yesu Kristo amanyi obwetaavu obwa buli muntu yenna. Era amugamba okuggyako nti ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri. Ensonga eno nkulu. Mu Luzungu egamba unless, ey'Oluganda egamba omuntu bw'atazaalibwa. Ekitegeeza nti waliwo ebisaanyizo eby'okulaba obwakabaka bwa Katonda. Ekisaanyizo ekisookera ddala ekiyinza okuyambako omuntu okulaba obwakabaka bwa Katonda kwe kubeera ng'omuntu oyo azaalibwa omulundi ogwokubiri. Okuba ng'omuntu oyo azaalibwa omulundi ogwokubiri. Oba tusobola okugamba nti Katonda bw'ati bwe yateesa nga ateeseza abantu bonna n'ateekawo engeri oba butya abantu bano bwe basobola okulaba obwakabaka bwa Katonda. Abantu bonna basobola okulaba obwakabaka bwa Katonda nga bagoberedde ekisaanyizo ekikulu eky'okuba nga bazaalibwa omulundi ogwokubiri. So okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kitegeeza ki? Kitegeeza okuzaalibwa okuva waggulu, kubanga ekigambo ekyo born again kiva mu kigambo eky'Olungereza ekiyitibwa anathon ekitegeeza waggulu. Kigambo kye kimu ekitegeeza okutandika obulamu obupya oba okufuna ekikula ekipya, kubanga ffe ffenna abagamba nti tuli boonoonyi bassebo ne bannyabo tetulina ngeri gye tusobola kubeera nga tulaba obwakabaka bwa Katonda okuggyako nga tusoose ne tuzaalibwa okuviira ddala mu ggulu. Ensonga eyo nkulu nnyo era kino kitegeereza ddala nti gwe yenna yazaalibwa mu bibi byo n'obutaliimu, yazaalibwa ng'ofiiridde mu bibi byo n'obutaliimu. Ensonga gye weetaaga ey'okuba nga ozaalibwa omulundi ogwokubiri, kubanga atannazaalibwa mulundi gwakubiri mugoberezi wa Sitaani. Era omuntu oyo newankubadde ayinza okuba ng'ayogera talina ngeri yonna gy'atafaananamu Adamu ne Kaawa bwe baamala okulya ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Baali bafu. Enkolagana yaabwe ne Katonda yali emaze okuba ng'ekola ki? Ng'ekyuka, nga kaakati tebali mu nkolagana eyo ennungi naye. Era byebyo ebintu bye bimu by'olaba Abalumi essula 3:9-12 byenyweza nga kw'otadde Zabbuuli eya 5:1 olunyi olw'10
olw'12. So njagala okuba nga nyweza ensonga eno nti Mukama waffe bw'agamba nti ddala nkugamba nti kikiikirye ye ng'omuntu ate kikiikirya ffe ffenna buli muntu ssekinnoomu agwanidde okutegeera obukulu obw'ensonga eno Mukama waffe Yesu yali agendera ddala maaso n'okwogerako. Era bassebo ne bannyabo ekisaanyizo akiwa okuggyako ng'omuntu azaaliddwa omulundi ogwokubiri tasobola kubanga ayitibwa omukristaayo. Abo bonna abeeyita abakristaayo beewayiriza bwewayirizi kubanga omukristaayo y'oyo omugoberezi wa Kristo Yesu agoberera enjogera agoberera ensomesa ya Kristo Yesu. Ate ensomesa ye si ndala, agambye okuggyako ng'omuntu azaaliddwa omulundi ogwokubiri tasobola kubanga alaba obwakabaka bwa Katonda. So waliwo abamu abali eyo abeesudya abeewayiriza ng'era beeraga nga bwe bali ab'amaanyi nga bagamba ensonga y'okuzaala omulundi ogwokubiri si kyekintu ekiri eky'amaanyi, kirina okweraliikiriza. Ffe ffenna tuli bantu ba Katonda, tetwetonda, ye yatutonda. Ensonga si nkulu. Okutegeera obukulu obw'ensonga olina okutegeera ani ayogera ku ekyo ekintu, kubanga abasinga twewayiriza ne twerabira ani eyali ayogera ku kintu kino. Akyogerako si mulala y'oyo eyali olubereberye waliwo kigambo n'aba ewali Katonda, kigambo nga Katonda. Oyo mutonzi w'eggulu n'ensi y'agamba nti tekiyinzika kulaba bwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'omuntu azaaliddwa omulundi ogwokubiri. So ensonga eyo si nnafu. Osobola okubeera ng'oli wa linnya mu ggwanga, osobola okuba ng'olina ebitabo bingi, olina zi diguri nnyingi, olina akasente kangi, naye ensonga ey'okuzaala omulundi ogwokubiri tokigezangako ogiyisaamu amaaso, kubanga agyogerako si mulala, ye yakutonda, ye yatonda abantu bonna, era agamba nti nkulu. Ogenda mu ggulu lyani? Nga oyo yennyini eyatonda eggulu n'ensi yagambye nti okuggyako ng'ozaaliddwa omulundi ogwokubiri tosobola era toyinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. So tulekeraawo okubeera nga ensonga ez'amaanyi tutandika okuba nga tuzireetamu embeera ey'olusaagiriro. So wakkulu nnyo awo wakutegeera, era y'ensonga lwaki Maliya mu ssuula ey'okubiri olunnya olwokutaano yayogera eri abaweza n'abagamba kyonna ky'abagamba okukola kyemugwanidde okukola. Bw'aba atulagira ng'atugamba okuggyako nga tuzaaliddwa omulundi ogwokubiri tosobola kulaba bwakabaka Katonda, tulina kutegeera kiki kyagendera ddala mu maaso n'okutegeeza, kubanga obukulu obw'ensonga bwe buno mikwano. Obulokozi tebusoboka okuggyako ng'omuntu azaaliddwa omulundi ogwokubiri. Eyo gy'owulira 5:17 ekyokubiri Bakolinso nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo ng'afuuse ekitonde ekiggya, okiraba ng'ekyangwawo, naye alitulaga nti okuva mu ekyo omuntu mwasobola okulaba bwakabaka bwa Katonda. Olwokuna Bayibuli tugamba nti Nikodimo n'amugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Ayinza atya okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Kati wano eno waliwo abantu bangi abakiika oba abateeka ebigambo oba balina endowooza ku Nikodimo etali nnungi, nga balowooza nti no okulowooza kwe kwali kwa mubiri nnyo nnyo. Naye kyenjagala nkutegeeze nti okutegeera n'okwannamaddala okulina okuyamba kyayogera kyekino wammanga nti ennyanukula ya Nikodimo terina kulowoozebwa okubeera nga nnyanukula ya muntu atategeera by'ayogera, wabula ennyanukula ye eragira ddala butya bwe kiri ekizibu ennyo, engeri gye kiri ekizibu ennyo okubeera nga omuntu azaalibwa omulundi ogwokubiri. Ng'omuntu bw'atasobola kubanga yezzaayo munda maama we, tekisoboka muntu kubanga yeezaala omulundi ogwokubiri. Tekisoboka muntu kubanga azaalibwa omulundi ogwokubiri mu maanyi ge, nga bwe kiri ekizibu omuntu omukulu okudda mu lubuto lwa nnyina, nga bwe kiri ekizibu mu mubiri, bwe kiri n'ekizibu okuba nti omuntu azaalibwa omulundi ogwokubiri.
ensonga eyo nkulu nnyo nnyini ddala nti Nikodimo okwanukula ke mu lunyiriri olwokuna kulagira ddala okuba nti amatu ge gawaawaala nnyo. Kino kigereegeranya ku ekyo ekyogerwako mu Yeremiya 13:23 nti ng'omu Ethiopia bw'atasobola kukyusa kala ya lususu lwe, ng'era bwe kiri nti leopard tesobola kuba nga yeggyako obugundi obutolobojjo obugiriko, bwe kityo bwe kiri nti omuntu tasobola kuba nga yeezaala ng'azaalibwa mulundi ogwokubiri nga yeeyambisa amaanyi ge. So kikulu nnyo ekyo tubeere nga tukitegeera. Olwokutaano, Bayibuli enyweza Yesu n'addamu nti ddala ddala jjukira n'agambye nti buli owulira okwogera kwe okw'okuddingana ekigambo alina ky'anyweza, olwo aba anyweza ow'amatu ng'okunkumula ng'ogamba lwaki ayogeranga bw'ali, lwaki si buli njogera yonna erimu ddala 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 ddala, lwaki agikozesa wano n'atagikozesa wali, bikulu bya kutegeera. So Yesu n'addamu nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kati awo ekkanisa eya Roma we yabulira yo erowooza nti okuzaalibwa n'amazzi n'omwoyo kitegeeza okubatizibwa. Kyobola obwana bwabwe bwe bumala okuzaalibwa buti babuddusirizaawo ne babuyiwako amazzi ne babagamba kati wazaalibwa dda omulundi ogwokubiri. Bulimba. Ensomesa ya Bayibuli ekyo si kyetegeeza. Olunyiriri olwokutaano paka olw'omunaana lutulaga obukulu obw'omwoyo omutukuvu mu bulokozi obwa buli muntu yenna. Si mazzi, essira teriri ku mazzi, essira liri ku mwoyo omutukuvu nti yalina obusobozi obulokola omuntu afiiridde mu bibi bye n'obutaliimu n'amufuula omulamu. Ly'essira erigendera ddala mu maaso n'okuba nga linywezebwa nti no obulokozi mulimo ogw'omwoyo muki omutukuvu, wabula tebali kusonga ku nsonga y'amazzi. So Bayibuli bw'ekozesa amazzi n'omwoyo, emu ku nsonga enkulu yakutegeera nti Bayibuli etulaga obulokozi obw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kulagibwa okuyita mu ekyo kye tuyita okunaaza. Ng'amazzi bwe ganaaza omuntu ne gamutukuza ne gamuggyako ekimuliko, bakulaga omulimo ogw'omwoyo omutukuvu gwakola eri emmeeme zaffe ezaafiira mu kwonoona kwaffe kwe twasikira okuva eri Adamu. Nga amazzi bwe tugakozesa okwoza ebintu batuyamba, this is a metaphorical, a figurative, batuyamba okutegeera nti kino omwoyo omutukuvu kyakola. Tito 3:5, Ezekiel 36:25, Ezekiel 37:3, Ezekiel 11:19, Petero ekisooka 1:2, zonna ennyiriri ezo zinyweza ekintu kyekimu nti waliwo okutukuzibwa okututuukako oba okutukolebwako omwoyo wa Katonda ng'amazzi bwe gakozesebwa okuba nga tugakozesa mu bintu eby'enjawulo atugezaako byoza. So kino ekyogerwako wano mu luzungu kye tuyita spiritual cleansing, okutukuzibwa okukolebwa omwoyo omutukuvu eri emmeeme zaffe. Kino tekitegeeza nti olina sooka zaalibwa mu mubiri olyoke ozaalibwa omulundi ogwokubiri. Abasinga kino bagezaako kikwataganya n'amazzi agasooka okubanduka, agasooka okuyiika ng'omwana anaazaalibwa, ne bagamba nti ekyo kikiikirira okuzaalibwa okusooka, kwe kusooka ne kulaga kuddako okuzaalibwa okw'omwoyo. Ssebo ne nnyabo kyenjagala otegeere ensonga eyogerwako wano si abantu kudda munda mu mbuto z'abannyina. Ensonga eyogerwako y'abantu kuyingira bwakabaka bwa Katonda. So omwoyo, amazzi n'omwoyo kisonga ku nsonga y'emu. Omwoyo omutukuvu kyakola kyanga tunaagamba nti the spirit and fire, oba omwoyo n'omuliro kikiikirira ensonga y'emu. So Mukama waffe Yesu Kristo alagira ddala nti bwe twogera gye tuvudde oba bwe twejjukira gye tuvudde, yagamba owatali kuzaala mulundi gwakubiri kizibu okulaba. Kati wano ate mu lwokutaano agazya n'alaga nti okulaba era kutegeeza okuyingira. So okulaba kwe kuyingira nti Jesus
redefines seeing us entering the kingdom. Yesu n'addamu nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira. Yasoose n'akozesa okulaba, kati akozesa kuyingira. So okulaba kwe kuyingira. Bikulu nnyo byakutegeera. So ensonga yonna gye tuli ogendera ddala maaso n'okuba nga tukolera ddala kwe kubeera nga tunywereza ddala obukulu obw'ensonga. Nti ensonga ey'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri oba okuzaalibwa okuva mu ggulu tekuyinzika mu maanyi aga mwana Adamu. Lwaki? Omwana Adamu mu ngeri eya bulijjo tasobola kutegeera ate era tasobola kukkiriza njiri owatali busobozi obuvudde eri Katonda. Bassebo ne bannyabo, ensonga ezo nkulu nnyo nnyini ddala, kubanga gwe nange tetwetaaga kyusa mpisa oba tetwetaaga mpisa mpya, twetaaga kuzaalibwa mulundi gwakubiri. Ekibuuzo kiri nti ani akikola? Tetukikola, wabula waliwo akikola nga ye Mwoyo Omutukuvu. Wano tulaba obukulu bwa Katonda mu bulokozi. Olw'omukaaga, ekizaalibwa omubiri kiba kya mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba kya mwoyo. Ensonga agigusiza okulagira ddala nga bwe kyali olubereberye nti Adamu bwe yatondebwa okuva mu ttaka n'asooka n'ateekebwawo n'abanga ebbumba, n'abanga ekibumbe ekitaalina akantu konna paka Katonda bwe yafuuwa mu nnyindo ze omukka ogw'obulamu, nga Omwoyo Omutukuvu bwe yagaba obulamu eri ebbumba eryo eryakolebwa okuva mu ttaka, n'aliwa obulamu ne lifuuka omuntu oba emmeeme ennamu. Ate bwe kituuka mu kuzaalibwa omulundi ogwokubiri, ate era alina okukola ekintu ekisukkuluma ne ku ekyo, n'atuwa obulamu obuggya. Olw'omusanvu, teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Ensonga y'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri si ya Nikodimo yekka, ya buli muntu yenna. Oba oli profesa, oba oli lawyer, oba oli mubazzi, oba oli mulimi, oli musomesa, oli mukuumi, omulimo gwonna gw'okola, oli mutunzi wa ngatto, kale oli musaayi wa muddo. Buli muntu yenna kino kyalina okubeera nga anoonya okubeera nga asaba Katonda kimutuukeko. So kino si kiragiro nti okikole, gano ge mazima. Mu Luzungu this is not a commandment, it is a statement of fact. Teri atazaaliddwa mulundi gwakubiri anaasobola okulaba era anaalaba obwakabaka bwa Katonda alina ozaalibwa mulundi ogwokubiri. Yesu annyonnyola, empewo ekuntira gy'eyagala, n'owulira okuwuuma kwayo naye tomanyi gy'eva newankubadde gy'egenda. Bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna azaalibwa omwoyo. Kati ndowooza era olaba kyali osaggula. Kyasaggula si kirala, agendera ddala mu maaso n'okumulaga nti kibagwanira, kubanga Abayudaaya balina okwepanga okugamba nti bo baali bazzukulu ba Ibulayimu, tebeetaaga kintu kyonna kirala. Jjukira bulungi 8:41 Yokaana, balina okwepanga n'abalaga oba oli Muyudaaya, oba oli Mutoolo, oli Munnayuganda, oli mu Canada, oli mu America, oli mu Italy, oli mu Spain, kyonna kyeweetaaga si kirala kuzaalibwa mulundi gwakubiri. Tewaliwo kabira ya nkizo. Simanyi gw'oli kabaka w'abaana, oli kabaka, nti gw'oli wa nkizo teweetaaga zaalibwa mulundi gwakubiri. Buli muntu yenna osobola okusigaza agatiibwa go n'ogamba nti oyagala bwakabaka bwa Katonda, naye bw'ogamba nti onaayagala obbulabako n'obbuyingira, ozaalibwa omulundi ogwokubiri kulina okuweebwa. Bw'aba takukuwadde bw'otyo bw'olifa era bw'otyo bw'olisigala. Nsonga abantu gye bayisaamu amaaso kukaabirira Mukama Katonda, Mukama ndokola, nsaasira ondokole. Sisobola kwerokola naye gwasobola okundokola. Nsonga nkulu nnyo eyo mikwano, nsonga nkulu. Era Katonda gy'akozesa, engeri gy'atuukirizaamu ekyo,
aganya enjiri n'etambula n'etuuka ku bantu abaki ab'enjawulo. Yeeyambisa enjiri ebuuliddwa n'alyoka abomola n'alyoka amenyaamenya emitima egyo egy'enjazi n'akola ky'ayagala okukola munda mu mitima egyo. So bwe tutuuka ku nsonga eno nga empewo bw'ekunta n'edda eno n'edda nga tutegedde ddala evaawa era eddawa, kyali okunyweza bwe bukulu obw'Omwoyo Omutukuvu mu bulokozi, nti ebikoola oba Omwoyo Omutukuvu tatuukiriza kuyaayaana kwa bikoola nga birega nange nfuwaako nange nfuwa. Tatuukiriza kuyaayaana kwa buli muntu yenna, akuntira gy'ayagala. Obulokozi Omwoyo Omutukuvu abuwa omuntu yenna gw'aba yagadde okubuwa. Tekiri mu maanyi g'abantu, kiri mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Nziramu nga nyweza nti Omwoyo Omutukuvu mukulu nnyo mu kubanga akuntira ku muntu yenna gw'aba yagadde. Abantu abasinga oba bangi basobola okulya enjiri mu kiseera kyekimu, abamu ne balokoka, abalala ne batalokoka. Kwe kukunta, ablowinga, afuuwa ku muntu yenna gw'aba yagadde. So owatali kuzaalwa mulundi gwa kubiri tosobola kufuna na kirabo kya kukkiriza na kwenenya. Owatali kuzaalwa mulundi gwa kubiri kizibu gwe okuba n'obusobozi obukkiriza ate era ne weenenya. Bikulu nnyo bino mikwano bye tuli okwogerako. Era obulokozi bwa Katonda. Obulokozi bwa Katonda si bw'abaana b'abantu. So Omwoyo Omutukuvu tasobola kulabwa na maaso, naye ebyo by'akola birabwa mu bulamu obw'abantu. Bw'aba akukyusizza newankubadde nga tewamulaba, toba yakunta oba teyakunta, ekiraga omulimo gwe ogw'okkunta oba n'okufuuwako kiragira mu kubanga otandise okumera oba okulaga ebibala ebiraga obulamu obw'enjawulo. Laazaalo yali tasobola kwegolokosa, yagolokosezebwa. Yesu yamugolokosa. Nga bwe tubeera nga twebase mu tulo otw'amaanyi n'owulira okuyita okututuukako. So wakulu nnyo wakutegeera ekiseera bwe kiba kituuse, teri kisobola kuziyiza Mukama Katonda ffe kulokola gw'aba asazeewo okulokola. Bakorinso ekisooka 1:26 paka 7 gamba mujjukire okuyitibwa kwammwe. Si bangi ku mmwe nti mwali bagezi, nti mwali b'amaanyi, mwali bagagga, mwali kino oba kiri. Katonda waffe alina obuyinza obulokola oyo yenna bw'aba yagadde okulokola. Tulina omukaabirira, atannalokoka yenna mukaabirire, musabe akulokole, akyusse omutima gwo ogw'ejjinja atonde mu ggwe omutima ogw'ennyama. Kuba tosobola kwekyusa. Bikulu nnyo ebyo byategeera. Era Bayibuli kyeba enyweza mu Bafiripi 2:13 nti ye yakola omulimo mu ffe ng'okuyaayaana kwe n'okuteesa kwe bwe kuli. Olw'omwenda Bayibuli etwaga Nikodemo n'amuddamu n'amugamba nti ebyo biyinza bitya okubaawo? Kati awo tutegeera nti Nikodemo yali akkiriza okutwala ekifo eky'okuyigirizibwa, kubanga omuntu wa bulijjo tasobola kutegeera bya Mwoyo. Bakolinso ekisooka 2:14 yagonda. Ekyo kye kirina otuuka ku bantu bonna, nti yali asomye, yali alina okumanya, naye bwe kyatuuka ku nsonga eno nkubuulya esukkuluma amagezi gaffe, esukkuluma okutegeera kwaffe. Olw'ekkumi Yesu n'amuddamu n'amugamba nti gwe oli muyigiriza wa Isirayiri n'otategeera ebyo? Kubanga byali byayogerwako dda. Ezekieri 36:25 nti obulokozi obw'omu maaso Katonda bwe yasuubiza otuukiriza eri Isirayiri bukiikirira ekyo kyakola kaakati mu bulamu obw'abantu ab'enjawulo abo abazaalibwa mulundi ogwokubiri. Ezekieri 37:3 ebyo byali byayogerwako. Tusobola okugamba nti Nikodemo teyabisoma. Ezekieri 11:19
esongera ddala ku nsonga zino. Zabbuuli eya 51 eyogera ku bino. Tamukudaalira yeewuunya bwewuunyi nti yali byalina okumanya yali tabimanyi nti Katonda y'ayinza. Byonna tebisoboka eri abantu n'ebisoboka eri Katonda. So sobola kubanga nsukkako wano wabula okugambira ddala nti ssebo ne nnyabo nyiikira mu byawandiikibwa, nyweza ensonga ey'abantu okuzaala omulundi ogwokubiri, basabe Mukama Katonda yekka asobola okituukiza. Era bw'aba amaze okubanga akyusiza omutima ogw'ejjinjamu gwe n'ateekamu ogw'ennyama, kati awo omuntu oba osobola okukola ki? Okukyuka. Kubanga okukyuka kutegeeza gwe kati okukozesa ekirabo ekyo ky'akuwadde eky'okukkiza n'okwenenya okubanga oteeka obwesige mu ye. Ensonga ezo nkulu nnyo nnyo nnyini za kutegeera. So saba Katonda ffe nga bw'ali ow'ekisa akusaasire ate era akuyambe okubanga bino bitegeera n'okubeera nga obuulira abantu nti obulokozi tebusoboka mu maanyi gaabwe, obulokozi mulimo gwa Katonda, era Katonda yekka y'asobola okubuwa oyo yenna gw'aba asiimye okubuwa. Ogwaffe gwamukoowoola, gwamusaba atusaasire atulokole. Weewaawo.